obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, mukama yebazibwe mwenna abatulaba tubaniriza natera ku program eyonako olwaleero Samike ge mannya gange. Leero musajjange bamuyita Chris yangambye kankukwatemu ku kintu kya kamera okulaba nga ate nkuyambako. Roland alina bye yagenda okwasaganya. Nawuliddeko waliwo abamukubira nga bamubuuza oba takyali Unique Media. Nedda, Unique Media akyalimu naye alinamu ebitukwata byali mu kutereeza then ajja kubeera nga ate akomawo okulaba ntutambuza buli kimu. Mugamba mutya Mukama abakuumye atya wabeera nga alina byakkoledde kirungi okwebaza akukoze muntu akukoze obulungi. So fukamira ate olaba twebaza abantu bannaffe abatukoze obulungi ate olwo Katonda wabeera nga akukoze bulungi nnyo. Fukamira obeere nga ate omwebaza then wabaawo nga waliwo ebigenze mu bukyamu tewali kiggwawo nga tewali nsonga ate buli kimu kibeera mu nsi eno akimanya. Obulamu yabutuwa na buli kimu bwe kyosaba amanyi lwaki wakifunye oba lwaki tonnakifuna. So fukamira bufukamizo yongera okumukaabirira ajja kubeera nga ate akuyamba. Kale yakutandika program nako olwaleero nga njala kwogera ku bannarooyo ne basserooyo leero. Bannarooyo ne basserooyo olumu musukka. Olumu musukka. Njagala mujjukire nti abalokole ffenna oyo omutukuvu yatugaidinga naye ate saagala mwerabire tuli mu ggwanga tuli mu nsi kikyengezaako kugamba
bw'obeera ng'ekintu ky'ofunye ng'ekizibu ky'olina kiri physical ate kyo tekivaawo na spiritual battle kituufu kyolina nakyo kikolako ki physically kikyentegeeza bw'obeera ng'olina obulwadde bweŋŋamba for example bwa mukenenya yesu tusaba katonda akuwonye naye oba tonnawona tova ku ddagala kyabulabe nnyo kyabulabe nnyo kyabulabe bannaaye tova ku ddagala kubanga ebiri mu kuluma biruma mubiri so olina okujjanjaba omubiri guno omutwe guba nga gukuluma nga ne mu ddwaliro wagenda bakebera nti migraines ate woogenda mbu gwe tojjammira ddagala mbwokisabire spiritual oba olimba so ebintu emu byetaaga actions eziri physical kyekimu nga tosobola kulwanira spiritual battle mu physical world so ekiri exactly so mbadde mbasaba bannaloyo ne basoloyo be basinga okukola ebintu ebyo yalowooza buli kimu okategedde afunye omutwe gumuluma baleka bandoga afunye bandoga olumu ebintu bibaawo bubeezi nga weetaaga genda n'ofuna treatment n'oterera kale kansubire soogedde bubi si bubi ago ge mazima matuufu bayinza okugamba mazima agakaawa so nkomyewo ne musajja wange Aled nasemba obeera naye yali atuwa kwolesebwa kwe yafuna era abantu baasiima waliwo abankubirako abagamba ate we watuuka ku paati ya ng'onnyonnyola okutulugunyizibwa kuli nga balabira ddala ekyo kiraga nti olina okudda omukama obudde bukyali obudde nga bukyali so nkomyewo naye lwa nsonga obulokole bwe tuyingira buno it is a battle era obaako step gy'olumba kati nga gye wakola setaani oba omulumbye nnyo ddala ebiseera ebisinga akomyawo omuliro so weyayogera byeyayogera kakasa bukakasa sitaani alina okuba yazza ku muliro so bye tuzze okwogerako then ekibuzo ekisingira ddala lwaki ebintu wewabiraba walwayo kwebadde basinga okubuuza tuwalaba 2005 n'obyogera mu 2025 after kumpi 20 years so kinenemu myaka 2 mingi naye sooka obuze ku bantu abo then tutandike muganda wange Sami ke mukama yebazibwe amiina sebo nsanyuse nnyo okuddamu okusikana twogere ebigambo bya Katonda ebizaamu amaanyi nebizaamu essuubi bwe twamala okwogera luli bintu tebyafuuka byangu biddamu okukaluba bulobi nga sitaani yazza omuliro ate mu maanyi kubanga kyentegeera ndi mu mwoyo sitaani alina abantu ababe be yakwata n'abaza ku bbali kati abo ye talina tabu nabo ababe era alina abantu nti obeera nga sitaani buli kyokola kiyitamu buyisi tofuna kuteteekanyizibwa mulabe takutawaanya oli wuwe oba wuwe nnyo owuliriza mu ye kati gwe takuliiko ye obutalo lwonna alufuna kuwona abadde tayimiridde naye then ng'ayagala kumwezza oba ng'alina kyamulabamu nga kyamaanyi kyagenda okufuuka kati ekyo bwakabaka bwe bulina kuza bakafaya kati bwe namala okusharinga story yange eyo okuwolesebwa ne koma story natanga okufuna ebirooto dreams oba revelations ezintiisa nnyo nga zitiisa
esooka zigambeko ku bantu osanga waliwo ayinza okuba nga alaba esooka sitaani yasitula efuufu nzijukira bulungi nayingiranga mu hotel nga bw'oyingira ku reception ya hotel eyali ataaka esooka kati bwe nayingira mu reception ya hotel nga kyali ku reception nendaba kibuyaga nga muyitirivu nnyo nga nkuba lobby gye nali ndaba ennungi ennyo naye neefuukamu ate luwonko oluwonko jjukira ne luli oluwonko mukoma nalulaba waali omuliro abantu bwe baali bakaabira ennyo nga waluma obujiji kati ng'oluwonko olukomawo ng'omuyaga nga gulinga nga tsunami gukuba mungi gunsindika ngwe mu luwonko wansi naye jjukira nga bw'olaba nti asooka nakuteerako ekirungi gwe n'olowooza nti kino kyekirungi then kati nintandika okwerwanako nga saagala kugwaki mu luwonko wansi kati so omuyaga gwali wawala kupushinga mu luwonko kumpushinga nga gukuba bwe guti nga nyimiridde nga ku lobby n'ekyuka ate lufuuka luwonko kati awo nintandika okusaba nga ne mu kirooto nga nsaba kati n'ekintu bagita high frequency vibration eyo bw'oba ng'obadde oli mu kusaba nnyo oba obadde nnyo weekwasa nnyo kubanga jjukira obudde obwo bwonna kuva mu Desemba nga bwe nakunyonnyola kati mbadde ne mu kusaba nga nsoma nnyo bayibuli nga ntegezaako okwezuula spiritual awakening eyo nga njagala nnyo okwezuula kati nenfuna that vibration nga vibration nga nkankana nnyo nga nkankana nga ngezaako okwerwanako obutagwa mu luwonko kati nejjanga bubble nembika bweti kati nentandika okuroolinga bwenti mubbanga awo naye sigenda wansi naye nga ndi awo mu kifo nga rooli nga ngenda waggulu bwenti nga nzira wansi nga ngenda waggulu nga nzira wansi bwenti mu bubble naye nga nsaba nga mpita Jesus ngasaba Jesus Christ nga neerwanako nga baba yeeyongera nenta kati bwe yanta ningezako okudduka ku escapinga bwenti kati mu kudduka nendaba amagye galina ebitala bajja mu bbanga nga bwolaba nga Spiderman engeri gyaddukamu nga bagira mu bbanga nga bangoba kati nga nziruka nyingira mu ruumu emu mpitamu wali mu corridor nga nziruka ndi ku speed naye nga nsaba kati ntuuka ngezaako kuggalawo oluggi zaali like double doors mu corridor nzigale olwo nzikwatireyo baleme kuyingira nolwo nga nsaba kati nali nkyali awo angel malayika n'ava saidi yemu n'akwata oluggi ye n'agamba you are safe now, you are safe. Nze nenzira ku bbale bwenti ye nayimirira ku luggi bwati kati nenva mu kirooto ekyo yali ataaka esooka ataaka eyokubiri nali ndinganga azanya chess tulinga ku glass nga bwolaba chess bweri nga azanya chess nagenda okuddamu okulaba ndi ku kizimbe waggulu nga kiwanvu kiringa piramidi waggulu kirinayo nga piramidi nga wendi abadde atudde nga nzanya chess naye nisanga nga ndi ku kizimbe waggulu nga bwolaba Burj Khalifa ekya Dubai kyali kiwanvu mu buwanvu nga kiwanvu nnyo kati nga nslidinga ku glass jukira piramidi eyo oba tolina weekwata kagezaako wawe neekwatira kati nga nslidinga kati mu kuslidinga nga sinawe neekwata nenvaayo nentandika okukkirira ogenda kati gwa nga nyimiridde bwenti naye nga nsaba nga ndaba bire nga nzikirira ku sipiidi
nga nzikira ku speed kati nga nsaba nga wansi mbalamu ngenda kulandinga wa kyatwala ebbanga nga nzikira ku speed naye nga mukama wakola ebibye wansi nasanga nga okwata emifaliso oba zino zi bouncing castles noziteeka wansi kati bwe najja bwentyo nempitinga ku bouncing castle nenziramu mubbanga nenziramu bwentyo paka banataka mpalapala nenziruka kati mukama nenfuna eddoboozi nga liŋŋamba olaba bwe nakugamba I will protect you. I will guard you. I'm always with you. Ndi naawe tobeerera kutya kwonna kati eyo kyali kyakubiri ataaka eyokubiri ataaka eyokusatu naali ndi neebase ndi ku buliri nendaba light nga mu ddirisa tunayingiramu ng'ayambadde masiki yenna black ayambadde black naye that was the devil kubanga yalina n'amayembe bw'atyo naye ng'ayingira bw'ati ayambadde yena black mask ng'ajja ku buliri bwange nze neebase bwe ntutulidde waggulu nenfuna that vibration again kati nga any case bwe mba kati kyafuuka part of me nze mbadde nkiina naye nga sifaako kitegeera nti waliwo ebiyita high frequency vibration oba ki nga sibitegeera kujjako kati kwetaasa ogenda nga nsoma kubanga most of the times bwaba nina kintu kigenda kubaawo that vibration ngifunamu mpuliramu nga amasanyalaze gampitamu so najja bwati kati bwe yajja nga ajja ku buliri bwange bwati nintandika okusaba nnyo vibration eyo nenzo nga ntandika okusaba nnyo nga nsaba nga ajjayo sword bwati anfumite nintandika okusaba sword n'agikwata bwati ng'akankana bwati nensaba nnyo mu maanyi nenkasinga I curse you in the name of Jesus. You can't fight me. I'm protected by the divine protection. Nga nsaba nnyo n'ava ku kitanda saidi yali agiddemu bw'atyo n'addamu ng'atambula bw'ati kati bwe yali atambula bw'atyo ng'atuuka ku luggi ng'agenda fuluma neŋŋamba fire omuliro nga ngira bw'ati fire nepulira ng'akuba enduulu n'afuluma nenva mu tulo kati bwe nava mu tulo nyina nga nkankana bwenti ataaka yali akusatu kati nenfuna ataaka eyokuna olina omuzibu kwa Jezebel yes kati ntambula bwenti ndi ku kkubo nga ndaba omukazi omulungi ava side zeeri ajja mu position direction yendi so gogenda ajja ng'alina enviiri mpaavu ezityo zikoma wansi eno ng'ayambadde ekiteteeyi bwe kityo kiringa kigawuni naye kirimu papo kimasamasa bwe kiti kati ngamba omukazi oyo mulungi alagawa kati nga neebuuza nzika kati nga bwe musemberera bwe nti ate n'akyuka n'afuuka nga kisodde kati najjayo ekyambe ng'ajja ng'angoberera nekibuyaga nga bwajja bw'ati ajja nekibuyaga nga muyitirivu kati zingagezaako kuyimbirira naye nga nsliding okudda emabega nga nsindika ku speed kati nga nsaba mugamba I'm protected by the Holy Spirit. You can't put me down. Nga nsaba nnyo nga mu firing bwenti nansindika nnyo nansindika kati kumbe emabega waliyo ng'ekiwonko still nga nsindika mu kiwonko kati nga nsaba bwenti kati nensinziira nenfiringa fire in the name of Jesus ekisaanuuka ekyali eyajja ng'omukazi omulungi najja
kati nangagamba don't you know I'm the spirit of Jezebel, don't you know I'm the spirit of Jezebel, nga wagamba don't you know I'm the spirit of Jezebel, I have to attack you. Kati nga sindika kati bwe saba ennyo ndaba nga asanuka busanusi bwatyo nga olaba firimu ya Iron Man ya Schwarzenegger ya Iron Man kati nga asanuka bwatyo n'asanukwa n'agwirira wa mu ttaka still nenva muki. So ebyo obifunye mu that time ngomaze okwogera that time obe nkuvaako olwo nga tumaze kukola interview eyo ofuna zaataako ezo. So kitegeeza byonna byonyonyodde ekintu ekiri consistent kyempuliddemu fire. Yes. So kitegeeza mulimu amaanyi mu muliro ne mu linnya. Yes, Jesus Christ. And then in a vibration, vibration is my protection now. Wanga kuvadda na lingi inanga njiwulira naye teri strong nga kati bwe yiri. Wanga sinaba kwetegeera, sinaba kumanya nzaani, sinaba kwezuula nzaani, kati bwe ntandise okwezuula kwemanya kiki kyendi, kati nenfuna that high frequency vibration eyo kati gyembeera nayo. Kati buli bwe mba nsaba oba nempulira nga waliwo ekintu nowemba alerting, it's like my alert now. In attack, yes. Kintu kyonna bwe kiba kibaawo just nfunamu that vibration. Bamanyi paka waliwo ekiriwo. Kati that was my fourth attack. Then my fifth attack nali nga bwolaba nga ku lusozi, ndi ku lusozi waliwo emiti emirungi, ekifo nga kirungi kinyirira bulungi, waliwo ebimuli birungi. Kati ngenze nti kangende nsabe. Kati nga ngenda kusaba ngamba kangendeko mu lusozi kubanga waliwo olusozi lwali ngenzeeko naye mu myaka ejjadda like I think 2019 olusozi wali Seguku nagendayoko nensabirayoko. Kati ningamba kanzire ku lusozi nsabe. Kati bwe mba ngenda omusoto omunene nga gwebase bwe gutyo mu kkubo. Kati nga gwebase mu kkubo kati nzija ngulabira nga wala bwendi. Kati wezinga bwe guti nze nzija ngamba nzija kujja ngubuuke nze nziriiri nze ngende kumbe gunsaraundinga bwe guti. Kati bukunsaraundinga nawulira vibration eyo still ngejja. Kati vibration bwe njifuna kati okukyuka bwenti kumbe gufuluma bwali wano ngulaba gwe gulinga ng'ogugenda kumbe gukyuka gujja bwiri mabega. Kati nga gujja mabega nkyuka bwenti kulaba emabega kiki nga musota gujja kukola ki kunuma nga kuba emikono bwenti ntandika okusaba nnyo. Vibration eri nga ndaba gutandika kuba nga guleekaana gukuba gulinga ng'agutaddeko omuliro. Kati nisaba nnyo nendaba omuliro ngutandise ogukwata. Omuliro gukwata bwetyo nga gwesika bwetyo ndaba wano guyingira naye no wali omuliro. Kati nga nkyuka bwetyo nga nayaka ogusabira nnyo ne gwesika ne gujja ne gukwatibwa omuliro. Kati nenziruka bwe namala nengamba kati wano sisobola kudda eno nina kugenda paka wa ku lusozi ngende nsabe. Nengenda kusaba. Kati nga ndi ku lusozi ndi ku mavivi gange nga nsaba nga nfuna kuwolesebwa nga malaika emu yandi wano ku mukono ogw'obulyo nga ngamba you are passing your tests. You are passing the test. Mpassinga ndi mu kupassinga tests zange. Nti now I can protect myself. Nfunye weapons. I've got that armor. Yesobola okwerwanako mu mlimbeera. Yes. Then another attack gye nafuna. Omanyi bwe twagenda Iraq eyo nga wena kunyonyerako luli katini Iraq tewali nnyo bakyala
baaliyo naye kukwata nga weebaka n'omukyala eyo banyonyi bakuteeka ku nyonyi ne bakuzza e Uganda tebakkirizanga nnyo okwebaka n'abakyala kati ne wavaawo omuze gwa masturbation ng'abaana beemazisa kati ze nawuliranga kasabuuni kasimanya nga sitegeera abaana kasabuuni kiki kyebakola kasabuuni kyekiki ngadi ng'osanga mu kinaabiro ng'abaana agamba budde bwa kasabuuni nga sitegeera kiki kati nomumbuuza naye mubwogera kasabuuni kyekiki kati ng'omwe agamba gwe tomanyi kasabuuni bwe kagira nti simanyi kasabuuni bye biki kati twalikyali awo kubanga shawa zaffe wali oyingira bwoti nga waliwo zisinki oyinza okubrashingira kunaabira amaaso then the other side wali ebinaabiro nga biri bwe biti eno oyingira biriyo nga 6 neno 6 ebyetunuulidde kati twalikyali awo tunyuma tubrashing biki kumbe waliwo omwaka kuba kasabuuni mu kinaabiro kati naaseerera n'agwa ebweru tewaliwo bwaliwo buno obugundi bukatensi tewaliwo covers enzigi kati bwe yakuba yali akuba kasabuuni n'aslidinga n'agwa ebweru kati oli n'agamba obadde obuuza oyo abadde akola ki n'olyoka okitegeera awo nekitegeera kati nange munange olaba omuzere gunkwata n'enjiga kubanga banno ebabanga byebakola ate n'abakazi tebaliyo abagaana tebaliyo ate n'okufuna omuwala olina okwebbirira nnyo okwebaka naye kati omuze ne gunkwata kati ogwankwata kati nkinzigira kati ataaka eyo nenjifuna nga nyimiridde nga nfuka kati mukufuka nga bwomaliza okufuka naraba nga mukitamu atya mu Luganda kagundiko kagwerera bwe kati ate nekezinga bwe kati nekateeka muhuku nekekola bwe nekafuula neŋamba kiki kyekigenda mu maaso kati neŋamba nenzijukira nti nali nkola ki eri naye wano mbadde sibikola naye eri nali mbikola nendanga okusaba Katonda kikyenagamba kati eddoboozi galiŋŋamba ebintu bye wali okola waliwo emazisa lwaki wali okikola emikono gyo tesaanidde emikono gyo tegisaanidde mikyafu okukola bino tegisaanidde kubanga okola ebyo kuba gwe twemanyi nti oli mulondemu still nekinzira ne luli bwenafuna encounter ne Holy Spirit ne Jesus ng'aŋŋamba don't you know that you are chosen kandi kiri nekiŋŋamba kiri olina kuba mutuufu tulina okuddamu n'oweerowoosa wenna okulaba nti emikono gino gibe blessed toddamu kukola ebyo bintu byewakola olina okwenenya yes kati nensaba nnyo nenenyena kwenenya kwenenya like I confessed yes I did it kati ye Katonda kyenalaba Katonda yaba ayagala okkirize kuva mu mutima gwo ate bwokkiriza ekintu okite ddala completely yes kati nemala bwenamala osaba nangamba nti toddangamu okukozesa mikono gyo bintu bikyamu yes kati nenziramu nentereera bulungi nenzirawo nagamba kati toddangayo nkimanyi obadde ebbanga lingi kati nze ngangeza kugamba nti nakikolanga kubanga bwali bwetaavu buliwo naye ate nga sina bwenkikola ki nagamba no tusemeredde kikola bwe kityo kubanga emikono gyeno erina kuba blessed kati buli kimu kyokwatako kirina kuba kiri blessed kati ate gwe bwoba wagikozesaako ebikyamu erina kuba cleansed the whole body and the whole spirit and the heart nenkitegeera ekyo neva mutulo that was another attack kati nenfuna attack endala yali yali ya my cousin sister
ne cousin brother wange bali ngezi Iraq na cousin brother wange bali bamuta Bob nali mbeera nnyo naye tubeera wamu kati bali ngende Iraq nangamba naye ogenzeeyo nga mpulira abantu bafiirayo kati naawe ogenze mu bintu by'obusirikale ne mugamaze kuva ddala njagala nnyo ebintu by'obusirikale bino byagala ate kati opportunity bwebezze nina ogikozesa nangamba gwe totya kufa nengamba nedda oreddezi nafa dda ku bintu byonna byempiseemu obulumi bwempiseemu kati eno ejja kuba bweba nti abantu bafa it will be easier for me an opportunity ejja kuba izze nfe oba nfudde sasi kubaga the truth is obulumi bwempiseemu kuva mu buto bwange bwali bungi nnyo neneetamwa neneekyawa kati bwe yangamba gwe bitubulira nti abantu bafa nemugamba nze oba bafa oba tebafa nze njagenda nagamba nze sente zomusabe kubagala njagala sente ndina sente ndowooza nali mwagalako maliriza ebintu byange nagamba sijja zikuwa kati naye linda mu wiiki emu nja zikuwa sente ezo so kati nga nzira kati bwe nali Iraq 2019 naye nange nali mugamba yali alina ayagala nnyo piki nga mugamba naye gwe ngamba nze ngenda Iraq okufa naye ate naawe piki eyo piki ndaba oyagala nnyo piki naawe wano yinza okutta oyinza okufiire nze nyinza okufiira eri nawe naye naawe wano piki yinza okukola ki yinza okutta omuntu ayinza okufiira buli wamu kati nali ndi awo ne bansindikira email nti Bob abadde ava Fort Portal piki yamukubye emyanzi n'afiirawo kati esitole nenyinziramu nenyifuna kati bwe nagifuna nengamba nze nali wakufiira eri nze nali njagala already nga noonya kyakufa nze okugamba okuddamu okweteereza bulungi okwagala obulamu yali 5th December omwaka oguwedde naye wali wonna wali wagala kufa nali nekyaye kubanga nga bwe ngenda okunyonyola owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 nze nzaalwa 82 mwenda ogw'omunaana kati okuzaalo nzaalwa maama wange late yafa bala bamwita Sofia Nabukenya yali mukyala omuntu w'abantu nga mulungi mu bantu ate nga mulungi mu mutima ne ku physically nga mulungi nnyo kati mu bulungi bwe nga tamanyi nti alina abantu abatamwagala mu ekyo kyali mu butamanya kati nze okuzaalibwa nga nkula obulamu bulungi kyetwali bulungi nnyo ewaka naye nga life ey'obuto nali sigiraba nti mbi ku nze kubanga by then twajjanga e Kampala nga tuyita Kasiise abantu bakusaga zi bus za UTC naku 2 okuva Fort Portal okutuuka e Kampala ne 3 nga ziwera naye ffe twagendanga e Kasiise etukosa leero training nga yetuleeta e Kampala oba waliwo n'obunyonyi buno obutono kati nga alina emikwano gy'amaanyi kati tiyangamba mu myaka kubanga yafa 1988 yafiira naye kufa tiyalwala naafa bamuwa butwa kati ani maama wange bamuwa butwa maama wange nzijukira bulungi ndinga amulaba kubanga nali ntandise okusoma nasare so yafa okyali muto enentebe waliyo anti wange ku mayumba 5 bayitangawo ku mayumba 5
ng'obulamu bulungi yali dokita ne bawo ng'alina omulimu mulungi mu gavumenti nga life nungi. Kati walina ne anti wange omulala bamujjanga Joyce ali wano najja Nankumbi. Be bantu be yali asinga nnyo kundekamu nga agenda ku mirimu gye. Kati nga andeka either wa anti wano najja Nankumbi oba nga andeka Entebbe. Kati olwo yali anziza Fort Portal nga ntadde mu ssomero lya nasale. Kati lwali lunaku lumu yakeera ku makya n'akola emirimu gye nga bwe yali akola emirimu gye n'amala nga tubeera ne jjajja waffe. Yes. Yandekako ma steps nali ntudde awo ng'ebweru nga mu kufulumamu ennyumba. N'aŋŋamba Apuli ngenda Kampala sigenda genda naawe naye ngenda kuleeta school fees zo. Kitegeera? N'akola ki? N'agenda. Nateeranga nnyo omukaabira ng'akola ki ng'agenda naye natudde saakaaba kubanga yali angulidde switi. Azimpadde awo ndamukunula switi ye najja n'aŋŋamba nti Apuli ngenda Kampala naye ngenda kumalayo ennaku ntono nkomewo ndeeta school fees zo. Kati n'agenda nensigala ewaka. Wayitawo ennaku nga 4 ennya oba 5 nalaba anko wange omu ajja ng'ayita mukadde ng'amugamba nti omanyi nti ye muwala we afudde. Nagamba muwala wange ani? Ti muwala wo bw'obeera naye Sophia. Kati mukadde n'akuba enduulu awo ewaka mu nnyumba kubanga bamujja kubanga yali nga bw'olaba yali wakusatu mu baana basembayo. Kubanga mukadde yali azadde abaana 9. Kati yali wakusatu abaana basembayo. Naye nga yali avuddemu ng'olaba afaako nnyo ewaka kutereeza ewaka. Mukadde n'akuba enduulu n'aleekaanaawo najja n'ankwata nga nze mbuuza kiki mukadde ukaaba kiki lwaki ukaaba nange kaaba nga ndaba mukadde akaaba. Kati taata we yali tabeera wano ewaka yali naye ayina ewuwe. Kati amawulire gatambudde awo abantu bonna bazze bakimanyi. Nagamba omwana wange yava wano nga mulamu kiki ekimuse. Kati ne batuteekateeka awo bulungi ne tugenda eri wa muzeeyi. Wa muzeeyi waliwo kyalo bakita Lwengoma kiri mu kibuga wonyine Fort Portal naye mu kibuga katono kilomita ng'emu. Ne tugenda wayitawo ennaku nga 2 ne baleeta maiti. Naye maiti eri nzijukira bulungi kubanga ojjukira ye maama yali musiraamu. Jjajja wange ye mukatoliki naye taata wa maama yali musiraamu wamwitanga Yusufu naye yafa bange kama amuwa ekiwumulo ekyemirembe. Maama bamuleeta ne bamwebasa mu ddiiro naye ng'azimbye bw'ati ng'avaamu blood. Kati ne babuuza kiki ekimuse yafudde ki yavudde wala ewaka nga mulamu kiki ekimuse. Kati obuzibu buvaawa yalina omwami yali mukulu wa regional police officer atwala Western Uganda. Mujjuka bulungi n'amanya ge bamutanga Pascal Kisembo Atwoki. Kubanga yajjanga n'ewaka n'atukima n'atwala ku out etambula wale ne Kampala twabiranga naye. Kati kumbe obuzibu bwava ku mwami oyo. Mwami oyo yali azze ewaka ng'ayagala kukyala. Then asuubiza n'okukyusa ennyumba y'ewaka
azimba ennyumba ennene bulungi akyuseewo bali mu plans z'okukyala atwale omuntu we naye omwami oli yali anjagala nnyo ddala kati mukakasizawo nti teyafa bufi maama waatyo kati awo wenkujjira kati nga mu maaso gaffe ffe twali mabega mu maaso gaffe waliwo omuganda we muganda wa maama owokubiri yalina abawala babiri nabo baali babeera e Kampala naye maama bwe yajjanga ayitayo ewaabwe bonna ng'abalabako nga kukola shopping nga tubatwalira bonna kati nekubatwala yali abatutte kubanga omwami yali ennyumba e Kampala wano kati nga naye abaleese wabeera nga bwolaba omwana okujja okukyalira anti waabwe kati abawala abo kumbe bo balina pulaani endala ne maama waabwe omwami ono baagala bamwezze bwo ku biki yali atukolera ewaka na biki byali apulaninga okukola kati baate bawulidde nti agenda kwanjula officially kati ne bafuna obujja abako kye bakola kati kye baakola omwami yali akozesa house boy omulenzi kati ye bwe yajja n'agenda n'abakyalira n'akomawo ewaka kati bwe yakomawo ewaka bo nabo ne bakozesa olukujjukujju ne bajja ewaka nga baze okukyala ne bayita omwana oli ne bamugamba tugenda kuwaayo ssente naye tulina eddagala lino lyakwagala twagala ono sisita waffe atwagala ennyo biki ono anti waffe biki oliteeka mu mmere bwanaakomawo emmere gy'ogenda kumuwa kumbe bamuwa butwa so anti wo be bali mu lukwo olwatta maamawo n'abaana be babiri n'abaana be babiri babatta abaana ba anti yes be bali mu lukwe olw'okutta maamawo beddiza omusajja kyekyo tegenda bulungi alidi ngonga wabunaabunanye samikege manya gange tukyayine alid embozi alid yeetaga kuwuliriza nga nabagamba mu ntandikwa eri era mbeeyanza nti mwawuliriza mwakkakkana ne muwuliriza otherwise oyagala obuukire tojja mutegeera tusookedde mu kutulaga ezimu ku za tax ze yafuna lwansonga omulabe olwana era ntera nnyo nange obbagamba nti ng'obeera nga tofuna buzibu mu nsi eno buli kyobala kitambula bulungi weekyekinge oyinza okuba nga mu kisenge wavaayo naye nga wasigala mu ddiiro emanye abalokola abasinga tuli mu ddiiro tulowooza twalokoka naye nga mu kisenge twavaayo naye nga tukyali mu nnyumba yeemu omulaba akyatulina so njagala bwemba muwuliriza emboozi ya aled funamu ekyokuyiga era obeera nga yonna episode ze nateekayo eza aled tewafunamu kyakuyiga nga waziraba zonna mu butuufu eno newootagiraba kitegeeza aled talina message yo message si yiyo okitegedde naye nga kyenkakasa teri yaziraba zonna n'azimalayo n'atabaako kyafuna abadde akyatunyonnyola ku bizibu byazaafuna here and there okugezaako okugyayo ekifaananyi nti ebiseera ebisinga obeera chosen obeera nga Katonda yakulonda challenge zino ziba nnyingi kuggwe lwansonga omulabe alaba ekyo mwerabira nti omulabe alaba era so otegeera nti oyo omwana oyo Mary singa mukkiriza n'akula enkula gy'alina okukulamu Katonda engeri gy'amwetaagamu ajja kunfuukira ekizibu mu maaso eyo kale ebiseera ebisinga akukyankalanya puroguramu ze azoonoona oba oli abakuli okumpi bonna bakukyawa abandi kwagadde ate battibwa so bw'aba abyogera naawe we reflecting mu bulamu bwo oyinza okuba exactly tofuna byafuna naye ojja kwekanga nga obeera nga naawe oli mulonde eyo gy'oli
challenge zino jazifunira ddala. Namukwano gwange recently yali aŋŋamba nti naye Katonda Yesu yamugamba nti naye ali mulonde. Naye nanyumiza nti ye ate muzeeyi we yali ayagala musaddaaka. Muzeeyi yagenda ofuna ekyo ebyobugagga kati ate mu kuwongayo yawongayo muwala we. Kati alaba muzeeyi naye nga muzeeyi naye kennyini akimanyi yakola ki? Yamuwaayo. So ebintu bino weebiti obifuna obeera nga oli ku mulamwa omutuufu. Obeera nga toli ku mulamwa buli kimu oyinza n'okukola nkikutambulira bulungi kubanga oba mukwano gwa mulabe. Kale kati manyi lwaki nkugambye nti wabonaabona nnyo wadde sinnamanya birala okutandika butandisi. Anti manyi lwaki nkugambye wadde sinnamanya nnyo birala. Omwana yenna maama kasita agenda okategedde. Omwana yenna maama kasita agenda naddala kweja emyaka emito oba oyina okubonaabona yagala toyagala era batono nnyo b'osanga nti maama yagenda naye nebaza Mukama abankwatamu omu. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.